Amen. I'll be speaking to you for a few minutes Ngenda kwogera gye muli dakika ntono on a subject of forbid not the children to come. ku mutwe okugamba nti temugaana baana kujja. And I'll speak for the next 30 minutes. Ngenda kwogera eddakiika 3 eziddako. I believe. Nzikiriza. And we shall dedicate our beautiful baby in the presence of God. Tulyoke tuwongeyo omwana waffe omulungi mu maaso ga Katonda. Now we shall turn to Matthew. Tujja kukyuka mu kitabo kya Matayo. Chapter 19. Essula 19. And verse 13. N'onyiriri wa 13. And I'll bring to you 7 or 5 reasons why children should come to the Lord. Era mbawe ensonga 5 oba 7 lwaki abaana balina okujja eri Mukama. Many years ago, about 15, 20, myaka egiyise mabega wakati wa 2015 I went to Compassion International. Nagenda eri ekibiina kya Compassion International Because I wanted them to help me kuba nayagala okunyamba to pay school fees okusasula ebisale by'essomero for young children eri abaana abavubuka who abato were losing their parents abaali bafiira bazadde baabwe to AIDS eri siriimu and other problems. n'ebintawaana emirala. I was looking after over 30 children nali ndabirira abaana basukka mu 30 paying school fees, nga mbasasula ebisale by'essomero and I was feeling the weight. nga mpulira obuzito bunyiize. So I sought an organization ne nnoonya ekitongole which could help me. ekisobola okunnyamba. And when I went to that organization, Era bwe nagenda eri ekitongole ekyo I was told nagambibwa nti that first of all I need to be trained nti ekisooka mu byonna nyina kutendekebwa to understand okutegeera the plight of the children omulamo gw'abaana n'eddembe and ly'omwana how they can be helped. n'engeri gye bayinza okuyambibwamu. And I sat under the teaching of one of their directors naye ntula wansi w'okusomesebwa eri omu ku bakulembeze baabwe who shared with me eyagabana nange how he first went to church with a lot of joy and expectation engeri gye yasooka okugenda mu kanisa n'essanyu lingi n'essuubi lingi as a little child. ng'omwana omuto. And when he arrived to church, Era bwe yatuuka mu kanisa he realized that the ushers were focusing only on the adults. n'akizuula nti abakebezi essira bali batadde ku bakulu bokka. And one of the ushers held his hand Era omu ku bakebezi n'amukwata ku mukono and told him, you go behind here. n'amugamba gugende emabega eri abaana bato mutusumbuwa. And so he began having apprehensions against the body or against the church N'atanula okubanga ofuna obukyayire ekkanisa at a very early age. ku myaka emito ennyo. Because whenever he would go to church, he would be chased away. Kubanga buli yagendanga ku kanisa baamugobaganyanga. Then he told me, N'aŋŋamba I need to come to your church. neetaaga okujja ku kanisa yo. And when he came to church, Era bwe yajja mu kanisa he walked around and asked me where the children's church was. n'atambula eno n'eri n'ambuuza ekkanisa y'abaana bato eriwa. And I took him to what we called the Sunday school church. Ne mutwala gye tuyita Sunday school. And he looked at it N'agitunuulira and he said, how many members do you have here n'agamba mulina abamemba bameka mu Sunday school eno with children in the church? mu kanisa. And we had about 700, I think. Twalina nga abamemba 700. And he told me, N'aŋŋamba Pastor, musumba the truth is, amazima gali nti this Sunday school shows that you plan for adults, but you don't plan for children. Sunday school eno eraga nti muteekerateekera abakulu naye abaana abato temubateekerateekera. And he told me, N'aŋŋamba the space you have for adults nti space gye muyina ey'abantu abakulu is too much bigger compared to the children. nene nnyo okusinga ku space y'abaana abato. And the space of the children is not designed to accommodate children. Ne space y'abaana teyateekebwa na kuwondebwa mu ngeri nnungi okwaniriza abaana abato. It's not clean enough. Si nnyonjo kimala. You don't have even toys. Temuyina na byakuzannyisa by'abaana. You just send them there and let them not bother you in your service. Mubasindika eri baleme bataataaganya mu saavisi yammwe ng'abantu abakulu. Often, many churches leave their children to people who are untrained on Sunday to keep the children busy that the parents may get anointed. Ebiseera ebisinga abazadde tusindikira abaana baffe abantu abatateekeddwateekeddwa bulungi ffe ne tusigala ne tufuna amafuta ng'abaana baffe bali mu mikono emikyamu. He told me N'aŋŋamba that in every house nti mu buli nnyumba
The population of children is 4 times bigger than the adults. Enamba y'abaana abato ekubisaamu abakulu emirundi 40. Where there is mommy and daddy, there are at least 4 children. Owali maama ne taata waliwo abaana 4. He said the real church would have been having a bigger Sunday school building than the main church. N'agamba ekkanisa entuufu eddala yabadde erina Sunday school ennene okusinga church enene ey'abakulu. Because the children are more than the adults. Kubanga abaana basinga abakulu obungi. But the children are never remembered. Naye abaana mwattu tebajjukirwa. The size of the church, obunene bw'ekkanisa, the attention given to the church, n'ebirowoozo ebiweebwa ekkanisa, the beautifying of the adults building, okuwunda n'okulungiya ebizimbe by'abakulu, all show byonna biraga that we care more about adults than children. tetufaayo nnyo eri abakulu okusinga abaana abato. Today, Leero on this Nakato day, ku lunaku luno lwa Nakato, I want to call the church njagala okukoola ekkanisa to remember the children. okujjukira abaana. Children are very important. Abaana ba mugaso nnyo And they live among us. era bawangaalira mu ffe They disappear in church. ne babulyawo mu kkanisa, Yet they are the church for tomorrow. naye ng'ate ekkanisa y'enkya. Now listen to this theology. Turn with me to Matthew. Katuwuliriza olugero luno, kyuka nange bukula wamu nange mu Matayo. We are in chapter 19 verse 13. Tuli mu ssuula ya 19 n'onyira 13. Then the children were brought to him Awo ne bamuleetera abaana abato that he may lay hands on them abasseeko emikono gye and pray for them. asabe. The disciples rebuked the people Abayigiriza ne baganjula abantu and they said, ne bagamba nti, and Jesus said, naye Yesu n'agamba nti, let the little come to me, little children come to me. muleke abaana abato temubagaana kujja gye ndi, Do not hinder them, temubaziyiza, for to such the kingdom of heaven belongs. kubanga abalinga abo obwakabaka bw'omu ggulu bwe bwabwe. He laid his hands on them N'abassaako emikono and they went away. n'avaayo. Amina. Amiina. Let me get it from another version. Nkifune mu nzibunula endala. The little children were brought to him Baana abato baalitibwa gy'ali that he may put hands on them abateekeko emikono and pray. asabe. But Naye the disciples rebuked them. abayigiriza ne babagaana ne banenya. And another one says, but Naye Jesus said, Yesu n'agamba, let the children come. muleke abato bajje. There is hindrance here. Waliwo wano okugira. Parents are bringing children to be blessed, Abazadde baleeta abaana okuweebwa omukisa. but the children are finding resistance. Naye abaana basanze okuziyizibwa, And the resistance is apostolic. n'okuziyizibwa nga kwa kitume. The resistance is disciplish. Okuziyizibwa kwa buyigirizwa. Children find resistance in the hands of God's people. Abaana bafuna okuziyizibwa mu mikono gy'abantu ba Katonda. Peter, James, John have formed a resistance against the children. Peetero, Yakobo ne Yokaana bafuuse omuziziko eri abaana bano. The 12 apostles are not only forming a chain around Christ. Abayigiriza 12 tebateekawo lujegere ku Kristo. Tebataddewo kajegere kokka. They have not put a chain alone. Naye n'okuboggola baboggola. They can even rebuke. Nga bagamba mutwale eri. Say, you go away. Temuleeta baana. Bring not the children. Naye Bayibuli etugamba. But the Bible tells us, Yesu n'abagamba. but Jesus told them, Naye Yesu n'abagamba. but Jesus told them, Muleke abaana bajje gye ndi. let the children come to me, Kubanga obwakabaka bwa Katonda for the kingdom of God bw'abo abalinga abo. is like those who are like children. Hallelujah. Amen. Kubira Yesu mu ngalo Clap for ensonga. Jesus. That is a special, great information. In fact, in the book of Mark chapter 10, Mazima ddala mu kitabo kya Maka essula ya 10 verse 14, n'onyirwa 14, Mark adds in a word that Jesus was very displeased. Makko ateekamu ekigambo n'agamba Yesu teyasanyusibwa, yanyiiga nnyo For resisting children. okuziyiza abaana. Children are resisted. Abaana baziyizibwa, bagaanibwa.
They are resisted by religion, baganibwa eddiini, resisted by apostles, baganibwa abatume, resisted by disciples, baganibwa abayigirizwa, resisted by culture. era baziyizibwa obulombolombo. In Uganda, Mu Buganda wano, I remember when growing up, every time you would like to say something in the sitting room, they'll tell you, keep quiet. nzijukira twakuliranga olinako kyoyagala okwogera mu ddiiro nga bakusiisa sirika. The children. Abaana mugende. When I was turning 7, Saawa wezituuka ku emu, when I was turning bwe 7, nali tuuka nga tufunye emyaka 7, my father used to come back drunk. taata yakomangawo nga mutamiivu. And whenever we would hear his car, Bwe twawuliranga emmotoka ye, mommy would shout, maama nga ogalya waggulu, children, abaana run. mudduke, Hide. mwekweke. That is back. Taata akomyewo. Resisted culturally, Bagaanibwa ne baziyizibwa olulombolombo, resisted by religions, baziyizibwa eddiini, resisted by doctrines, baziyizibwa enjigiriza, resisted by culture. baziyizibwa obulombolombo n'enneeyisa. Olwaleero We have Nakato here. tulina Nakato wano. For the Baganda, they would have said so many things. Abaganda balyogedde ebigambo bingi. They would have loved an occasion where we speak vulgar. Baalyagadde omukolo abantu boogera ebigambo ebitayisika mu kamwa. Right now, Salome would have been saying so many funny words, even doing like this. Saalongo yabadde akola ebintu ebitategerekeka nga bw'akola bw'ati, bw'ayawula bwadde eri. Mama Cindy would have been saying funny words. Ne Mama Cindy yabadde ayogera ebigambo ebitawulikikana mu kamwa. Senga would have been here. Yabadde awulirwa nga akola bw'ati ne bw'ati. But Jesus has come to remove such hindrances. Naye Yesu azze okuggyawo okuziizibwa okw'ekika bwe kityo. We shall dance, we shall eat in the Lord because of Nakato. Tugenda- We are not going to do any funny thing. Tugenda kubiibya tusanyuke mu maaso ga Katonda olwa Nakato, tetugenda kukola bintu bitali musa. Children must come to Jesus. Abaana abato balina okujja eri Yesu. So I want to quickly mention a few things you'll be writing down on your notes. Mangu nnyo njagala kuyita mu bintu bitono nnyo ojja kubanga obiwandiika mu notisi zo. 5 reasons Ensonga 5 why children must come to the Lord. lwaki abaana balina okujja eri Mukama Katonda And waffe. this time I'm confronting doctrine, Era kaakano njolesa obwanga eri enjigiriza. because 400 years after Jesus had gone, Kubanga emyaka 400 nga Yesu amaze okugenda, there rose a Catholic priest waagolokoka kabona Omukatuliki who taught and established a doctrine eyayigiriza era n'anyweza enjigiriza that children are born guilty. nti abaana bazaalibwa nga tebalina kyakunenyezebwa, Please listen. nga balina omusango, ekibi ekisikire. And that is what we teach in our theological schools. Era ekyo kye tusomesa mu masomo gaffe aga theology. When a child is born, a guilty person is born. Omwana bw'azaalibwa abeerako ekibi ekisikire. Child is born is evil. Omwana bw'azaalibwa aba n'ekibi. And I want to give a few reasons. Naye njagala okuwa ensonga ntono nnyo bwe ziti. According to the doctrine of Christ, Okusinziira ku njigiriza ya Kristo, not of St. Augustine. si ya St. Augustine. Jesus is saying, Yesu agamba, let the children come. muleke abaana bajje. Because for people like this, Kubanga abantu ab'ekika bwe kiti, the kingdom of God belongs. obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Simple doctrine. Enjigiriza ennyangu. You see a baby, you see someone who belongs to the kingdom. Olaba omwana obwa Katonda. Now, religion will bring in explanations and make your child a thief, make your child a robber. But God, Jesus says, bring the children, the kingdom of God is theirs. Eddiini ejja kuleeta enjigiriza erabe omwana wo nga mubbi munyazi, naye Bayibuli egamba leeta omwana wo kubanga obwakabaka Katonda bwe bwabwe. Let me try to hit these points home. Kambeeko ensonga zino zenzituukiriza obulungi. Point number 1. Ensonga esooka, Why children must come to God. lwaki abaana balina okujja eri Katonda? They are a gift from the Lord. Kirabo okuva eri Katonda. It is a God gift.
kirawo kya bwakatonda. Psalms 127. Zabuli 127 Verse 3. n'olunyiriri lwa 3. The Bible says, Bayibuli egamba, behold, children are a gift from the Lord. ndiraba abaana kirabo okuva eri Katonda. I would have explained that for long, Naye badde nsobola okunnyonnyola ekyo genda obuziba. but there is another point within it. Naye waliwo ensonga endala eri mu kigambo ekyo. Point number 2. Ensonga ey'okubiri, The gifts that come from God are perfect. ebirabo ebiva eri Katonda bituukiridde. Mukitegeera? Amiina. If it's a gift from God, Bwe kiba nga kirabo kiva eri Katonda, then it is a perfect gift. era kirabo kituukiridde. All good gifts come from God. Byonna ebirabo ebirungi biva eri Katonda. And there is no reason why God would have gifted you with something evil. Era twali nsonga ki Mukama yalikuwadde ekirabo ekikyamu. I'm one of those who believe Nze ndi omu ku abo abakkiriza that a child is born right. nti omwana azaalibwa nga talina kyakunenyezebwa. A child is not born guilty. Omwana tazaalibwa na kibi kisikire. Hallelujah. That's my Amen. position. Y'ensonga yeeyo gyenyimirirako. Because a child is a gift from God. Kubanga omwana kirabo okuva eri Katonda. A child comes from God. Omwana ajja okuva eri Katonda. A gift to the parents. Ekirabo eri abazadde. And the Bible says in Psalms 139, Era Bayibuli yogera bulungi mu Zabuli 139 verse 13, n'olunyiriri lwa 13 that they are wonderfully and fearfully made. nti baatondebwa mu ngeri ey'obwakatonda ate ey'ekyewuunyo. You made all. Yeah, would you go back to the other one? First, let us start from 12. Let me. You made all the delicate parts. Wakola ebitundu byonna ebigezesebwa. Okay, let me read from there. But in darkness, I cannot hide for you. Naye From you. kisekiza sobola kwekweka. To you, the night shines as the bright day. Gy'oli ekiro kyakayakana ng'olunaku. Darkness and light are the same to you. Ekizikiza n'ekitangaala biri kye kimu gy'oli. You made all the delicate inner parts of my body. Wakola ebintu byonna eby'okwegendereza by'omubiri gwange eby'omunda. And you knit me together in my mother's womb. N'ompumba n'onduka mu ndabana ya maama wange. Mu lubuto lwa maama wange. Katonda aba akola. He is working. Thank you for making me so wonderfully complex. Weebale kunkola nga ndi wa kitalo nnyo. Your workmanship is marvelous. Emirimu gyo egy'emikono gyo nga gya kitalo. How well I know it. Nga kirungi nnyo kimanya. In the womb, God is at work making a child, making a gift, not making a sinner. Mu lubuto Katonda aba akola obutakowa nga akola kirabo so si mwonoonyi. Hallelujah. Amiina. In the womb, Mu lubuto God works. Katonda akola. God creates Katonda atonda a gift to give to his people. ekirabo okukiwa abantu be. So let the gift arrive well to his people. Ekirabo leka kituuke bulungi eri abantu be. Hallelujah. Amen. So children need to come to God because they are God made, they are a God gift, and they are given to us. Abaana balina okujja eri Katonda kubanga Katonda yabatuwa era kyekirabo ekituweebwa gye tuli. They are born innocent. Bazaalibwa nga tebalina They kyakunenyezebwa. are born not guilty. Tebazaalibwa nga n'ekibi kisikire. Hallelujah. Amiina. Listen to this. Atuwuliriza kino. The angels of children are near God. Bamalayika b'abaana abato bali kumpi ne Katonda. Matthew 18 and verse 10. Matayo essula y'e18 olunyiriri lw'10. Now you see us seated here. Ati mutulaba nga tutudde wano. The angels of these guys here, Bamalayika b'abaana bano abato bano they are closer to the bali throne. kumpi ne Namulondo ya Katonda. So you cannot hinder Katosobola kubaziiza. what God has already preferred. Tosobola kuziiza ekyo Katonda ky'atukuzza. Omumalayika w'omwana abeera ku Namulondo ya Katonda. The angel of the child is near to the throne of the Lord. Si kibi kuwa mwana wo prayer request yo. It's not evil to share your prayer request with your child. Kubanga malayika wo ayinza okuba atudde eri mu kirwasha. Because could be your angel seated far away there in a pavilion. Abaana Children, bamalayika baabwe babeera kulinaana Katonda. their angels are next to the Lord. Zabbuli 8 olunyiriri olwokubiri. Psalms 8 verse 2 Entegeeza tells me nti Katonda yawonga ettendo ly'abaana. that God raised the praise of the children. When children come together Abaana ne bajja wamu and worship, ne basinza. it is heavier
than the worship of mature people. kuba okusinza kuzito okusinga okusinza kw'abantu abakulu. You have taught children and infants to tell your strength. This is not absolute good translation. New Living Translation, let us hear. Out of the mouth of babes Mumwa gy'abaana abayonka abawere and nursing infants, n'abayonka you have ordained strength. oyawudde amaanyi. Amaanyi gali mu kamwa k'omwana akuba ettendo. The power is in the mouth of a child praising. So you cannot label a child a sinner Kati omwana osobola muteekako kintu kibi ekyo nti mwonoonyi. when God prefers him. Katonda naye ng'ate yamulaba. He says, let the children come to me. Yagamba muleke abaana bajje gye ndi. Hallelujah. Amiina. Now in the Jewish culture, Kati mu y'Obuyudaaya they begin to count sins on children at the age of 12. batandika okubala ebibi by'omwana kutandika ku myaka 12.